sounding ali steady sound okawulidde bwekityo bwe kirina okubeera okubanga byanjawulo. Wagwa, nice to see you. Thank you so much. You're the best in the world. Don't you mind? Much love. Mukwano gwange actually is my producer. Obanga otunudde mu nnyimba ezimu ankoledde oluyimba lwe bayita My Dream luli ku albamu yange y'abagonza, ankoledde oluyimba lwe bayita President nalwo gyeruli. So producer wange omuzungu oyo bw'olabye ate amanyi sound ate anjagaliza. Guy yali mu sound check, yali mu rehearsal zonna, abadde mu rehearsal zonna okuva on 24th. So kyekikulaga omuntu nti afaayo ku kintu kyakola. Guy abadde mulwadde nga bajja ne bamukuba empiso nga yafunye typhoid n'abeera ng'asigala akola ku sound ng'ate mulwadde. So ali very dedicated. Omusajja njagala omwebaza Fenon, I&M Bank bambeereddewo, MTN for the ticketing bakoze kinene nnyo. Oba okitegeera Abja, they came in last but they came in great, ne bansupportinga. Kizibu nnyo companies nyingi leero njagala zirabe nti kirungi nnyo okusupportinga omuyimbi. Muyinza okuzalawo omuntu oba ne mulaba nti tasaana naye kati mujja genda omutuukako nga wabbeeyi. Oba okitegeera so musupportinga omuntu ng'atandika. Oba okitegeera tolinda tekulaba nga ebintu bikubye nnyo ate oyagala okujja. Oba okitegeera so I pray more companies support artists that are putting up shows because kikulu nnyo maani okutuwa support. Eno show nalina oteekamu ezange era nga bw'owulidde ndi sponsor. Show nagyetandikira blood nentandika by paying Serena nze kennyini. Buli kimu nembeera nga nkisasula. Rehearsal zange zonna nenzisasulira okuva mu November okusobola opushinga shame. Twakola rehearsal November ne tukola December paka ku birthday yange. Ne tukola rehearsals twamaliriza rehearsals ku Lwokubiri olwa weekend. Oba kitegeera that means tufaayo. Music tulina omufaako bwe tumukwatanga ebintu by'omuzannyo era byolaba biba bya muzannyo. Olina kyoyogeddeko awo nti abasinga bye bategeka shows balina bye batunuulira n'okubeera stage yokka ne batatunuulira. Taata webale nnyo okitegeera. Amin. Samasaya munzibye. Olina kyogambye wadde eno nti abasinga batunuulira nnyo okuzimba stage ne batafaayo ku bintu birala. Stage olina ogizimba because naye eraga ekitiibwa kyo. Kiringa nze butayambala bulungi nalese designer wange okuva e UK ajje wano akole. Okitegeera najja nandisigninga bulungi. Why? It's because tufaayo twagala engoye zibeere nga ziri nice. So alekuli yazze n'akikola. Soundman wange yavudde Switzerland najja naye n'akola omulimu gwe. Guys kyolina okumanya ebintu byonna byakuteeka nze mukulaba okwange ate oteekamu buli wamu. Teekamu mu marketing, teekamu mu quality y'ekintu kyokola, teekamu mu stage yo n'amataala naawe onyume ate oyimbe bulungi kyokka. Ate owulya bulungi mpulira bulungi. Singa akawo kabadde kayita mu ssimu mwandiwulidde obuwombi bw'endiko. Ogenze n'okuba outfit eri ey'embuzi. So oyagadde okujja ekifaananyi kyo kiri ekya the goat. Exactly. Mbadde njala obajjukiza nti I am the goat. Big one. Because nali mbagamba nti waliyo big three naye waliwo big one. And I'm very thankful. Walabye nti for the first time walabye nti Bobi yansupporting nze ne Bebe Cool bonna ne bagula ttemu. Kiraga ki? Kiraga ntusobola okubeera nga tuli wamu. Osobola obeera nga bw'oyagala zalawo oli oba oyagala zalawo oli tulina keeping a unity and respect. Kyekyo ekintu kikulaga nti omuntu yenna asobola ogyeringa n'omuntu omulala. So we're very, very thankful to Gaga Mel, very thankful to Shiba. Abayimbi bonna bampushinze. Oba kitegera King Saha bonna bakikoze. Tewalina wekibalaga because sagala kwesukulunya ku bayimbi bannange. Njagala n'enkola omulimu gwange so si kujja kweragira ku bantu mbugundi tewakikoze muze akikoze omutima guba mubi oba kitegeera so nze at least balabe ekyenkoze maybe kubanga osobola okubaako kyoyize it's a good thing oba kitegeera because I just want to do music. Kino ekintu si kyakweragira ku bantu balala mbu ekikundi togikolangako nze nagijjuzaago okitegeera
tebimataringa ebyo ebintu byonna ekimataringa is the music okitegeera sold out but that is for the fans we are thankful but tetwagala yingira mabi kusaasira abadde ayingirawo n'agamba nti buli muntu yenna ng'alina good music alina kujjuza ekituleetera kiri ekyo ekyomunaye ekyajja Ragadi nti yite yalina good music asobola kwogera ku Ragadi mu respectinga nga mukulu wange soyinza okuba nga tekoze bulungi naye ababa bazze baba banyumiddwa Ragadi ya performinga bulungi kikintu abantu bakyerabira ne batunuulira nti abantu tebajjula kuba okitegeera abantu bonna ne baba ba 10 oba 15 ne bajja mu shoyo baba bakwagala so twala ekyo okubiri ebintu by'okuteekawo embeera. Yes, sir. Someone asked me, why is it that Apass was 3 albums? 4 I have 4 albums. Actually, Douglas made a mistake. I dropped an album on my birthday last year, but because Sina pushing the song I performed final, owulidde era ku show. Owulidde Pele. Ezo ennyimba zonna ziri ku album yange. Why is it that with all the songs that you have, you prefer to bring us here and not taking us to where you now? First thing first, I wanted to do my first show. Because it was